Ko muzeeyi ku nsonga z'endagamuntu oli munnamateeka ate oli musuubuzi. Gavumenti egamba nti bannayuganda bali bagufudde mugano nga gwanswa okukozesa endagamuntu okufuna ensimbi nga beewola mu bamanerenda. Mu mateeka mukama wange kiri kitya? Ndagamuntu yaani mu mateeka? Webale sebo omuweereza abatulaba mwenna bannayuganda bannyabo ne bassebo mbaliriza nnyo ku mukutu amannya n'eddoboozi munnamateeka omutendeke kalungi Kirumira. Ndi musanyufu okwogerako gye muli era ng'omulamwa guli ku nsonga y'endangamuntu. Bannayuganda abasinga babadde basingira abamanerenda okwetaasa okw'amangu akwata endangamuntu ye n'agiwa omuwozi w'essente oli n'asinziira okwo okumuwa ensimbi zagenda okukozesaamu ebintu bye ate azizze oluvannyuma. Njagala okulambulula nti ID eno ey'eggwanga teba yaffe nga abantu. Kino kiwandiiko kya ggwanga naye nga kiweebwa munnayuganda yenna okukyeyambisa okulaga nti oli munnansi w'ensi yattu eno Uganda. Era ba service providers bonna mu ggwanga nga tebanaba kukkiriza kuwa services zaabwe bajja kusaba ekiwandiiko kino basobole okuyunga butereevu services. Ekyokulabirako ekitongole ky'amasannyalaze oba eky'amazzi oba abo abagaba ensimbi nga banks oba abo abatussa ku mutimbagano gw'amasimu nga kampuni ya MTN oba Airtel. Toyina wayinza kugenda ne bakuwa service kweyo byemmenye nga toyina ndangamuntu mu wallet yo. N'olwekyo mbakubira omulanga bannayuganda bannange, tosendebwasendebwa, tobuzaabuzibwa muntu yenna kugamba nti akuggyako ekitambuliso kyo eky'eggwanga nti akuwole ssente, kubanga ekitambuliso ekyo kyekikwogerako ekiraga obutonde bwo nti oli muzaale munnansi w'eggwanga lino era okwakisesinga services zonna nga bwenzimenye. Ekyo ekiwandiiko kisaale nnyo bwekuba kweyimirira muntu mu kkooti era kye basaba, bwekuba gwe wennyini agenda okweyimirirwa era basaba endangamuntu yo. N'olwekyo toyinza kubeerawo mu nsi nga tokirina. Kati nga mmaliriza njagala okukubira omulanga abo abawola ensimbi temutwala biwandiiko bimenya mateeka kubijja ku bannayuganda. Omuntu musabe ekiwandiiko ekirala kyonna omusingo omulala gwonna naye si ndagabutonde. Ogikosa bukosa kumuidentifyinga n'okolamu photocopy n'ogisigaza ekiraga nti omuntu gwekolagana naye munnayuganda era abeera mu kitundu ekyo ekirambikiddwa mu ndangabutonde eyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Sigadde ndi Kalungi Kirumira. Yinza okubeera bwe buzibu ali amazima gali kubanga yeekiriza bano abasajja abawola naye kimanyi bulungi be batujjako ndagamuntu. Nange sijja kubeera na ndagamuntu waka ng'ate poliisi ekuteeka piki kange eyagala mitwalo 20 nga bulijjo zibatusaba ng'ate ndagamuntu eri waka njala enjibono nange ne neetaasa. Olw'ensonga eyo ayagala okuba ndagamuntu yagiweeyo ate ayagala kugiwayo abireke abeere naye wakati bajja muwola ssente. Naye n'abawola omusande sente bayitiridde ate obuzibu bano bagindonda lusumayo bwe bazijjawa mpulira zez'emyoga. Ogamba otya ku nsonga eyo ssebo? Ensonga eyo kiri bwe kiti ekireetera abantu okusinga endagamuntu zaabwe eri bamanerenda ne baddamu ne bafuna endagamuntu endala. Ensonga eri bwe abantu abasinga balina ebizibu byabwe bagendakeera ku makya bakwate kapikipiki genda ddala kakakafa abakumonda bakuteeka pikipiki kange endagamuntu yeyina okuneeyimirira kitutte eri bagikole ki bampa akasente ate bali bangulibwa kumpa akasente
naye nze ku nsonga eyo nandibadde ŋŋamba bamanende batudde basooka okuwera bamanende abayitiridde obungi olide yali gesitalinga yadde akagundi akatongole okwewola ssente naye n'abangawo yasangayo nowaboda sekimu ng'agenda kugamba nsimbya kaadi oba mpendaga bapakiti akuwese naye ng'ebyo babawere abana ngo bagamaje kugwamo marenda ngo banatulawo ngo de bona tulo kula se bona andi basira marenda abo batusiza